Abasiranga kitima mbebaza namwe abavuzi ba taxi mbebaza imwe bali kukonyawo mwena wamuba kulisa ulyampasizoyo eddoboozi wadde wali lyali lya buwala ate nalino mpulira gengamu mukuliko omwaka wowo abasikanga kitima mbebaza namwe abavuzi batalisi mbebaza. wiiki bbiri eziyise akulira ekitongole kya UCC Honorable Nyombi Tembo yakulemberamu abayimbi ab'enjawulo ne bakyalira omukyala Hadija Namale gy'awangaalira e Buwama mu disitulikiti y'Empigi. Ku abo kwaliko Ssaalongo Dani Mugula, taata w'abayimbi Matiya Luyima ne mukyala we Sauda Batenda Nakakaawa, Spice Diana, Celeste Kasule Junior, omutegesi w'ebivvulu Juma Balunywa, taata Kimbowa n'abalala. Namale baamuwa ebirabo ebiwerako era mwami Nyombi Tembo n'amusuubiza n'okumufunira amaka amalala ave mu nnyumba gye yalimu olwadde mu maka amapya era n'amusuubiza n'okumuwa obujjanjabi. Olunaku lw'eggulo twesitudde Bukolokolo ne mwami Celeste Kasule Junior ne tuddayo kukyalira omukyalo oyo okulaba embeera gy'alimu. Mama, yenze kunze ntuse nange ngiise nawo mbalese owulidde amasani mwondabyeko kubanga ono baamukwasa omukyala Nankya Florence awamu n'omwami we okuba nti nno bamulabirira. Nankya Florence mulamu wa Celeste Kasule Junior anti muto wa mukyala we, era bwe twatuuseeyo embeera y'omukyala ono yalaze nti nno waliwo enjawulo mu bulamu bwe olw'obujjanjabi bwazze ng'afuna. omubuzizzaako omubiri oguwulira otya kati? eradde nnyo maama oli otya nno nnyabo bulungi nnyabo Mukama yeebale bakulembera n'abatuusawo atutuusizza yeebale okujja ne mulaba ku banange kankubeyo ku kalulu kakube mutuulire naye wasigaza akalowoozi bannange kalemera ku oligino okkonerwa kabivaako gira n'akisaamu kale twebaza Katonda nti Mukama atukuumye bulungi. Twebaza Katonda nti okuva abakulu lwe baava wano abagenyi be twakyaza ebintu bitambula bulungi. Mukama mulungi. Omuntu wange gwe bankwasa Mukama mulungi, muntu mulungi abeereka naye ajjanjabika era ndaba ng'enjawulo weeri nnene. Twebaza obuyambi bwe baatuwa okumutukwasa okumulabirira kubanga bw'oba kukwasa omuntu nga taliiko kasindi kamu naawe toba tosobola zitoobererwa. Naye twebaza nnyo abagenyi abatukyalira obuyambi bwe baatuwa bwe butuusizza omukyalo ono okulabika ng'alabika bulungi bw'ati. Olaba akasusu nzana ku saidi yange nsogera ddala okwebaza omwami Celeste Kasule kubanga essimu ye yasooka okujja okunoonya mukyala Hadija Namale yava wa mwami Kasule twali tumanyi we tulize nali manyi waali ne mufuna
ate n'atuleetera abagenyi abalala bamwami balunywa nabo mbeebaza nnyo bakola omulimu munene bwe batusinkana ate nazzaayo n'atuleetera Honorable mwami Nyewumbi Ttembo tweyaziza nnyo tweyanzeege n'atuleetera abayimbi bangi baSpice baani twebaza nnyo ebintu byonna byatambula bulungi era nakati we mutulaba tuli basanyufu nnyo tuli basiimu nnyo maama wange wano abantu bajja bamwagala bagamba yinga alabiriddwa obulamu buzzeewo tuli bulungi twebaza nnyo era abakulu abajja ne batutwala mu ddwaliro okuba mukulu balunyaja n'atujja wano n'atutwala mu ddwaliro lya Koso eriri ekisubi omukyala ne bamukyekinga amagulu ne bamuwa eddagala era kati aŋŋamba awulira talina wamuluma omutadde ku wunkenge mukyala mulungi ajjanjabika era nze neeyama nja kugira mbeera naye kubanga alina n'ekivvulu mu mwezi gw'omusanvu nga 31 njagala agenda asambe omuziki Boy Masanga awo yo byonna neebaza Mukama atukwatiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala omukyala embeera siri mpozzi era nga bwe mumanyi nti emyaka gisomba buli gye kiba kyagadde oluusi omutwe gugira n'akolamu egumutawanyamu naye nga weetuli ate egyo embeera nejja ate nadda mu nteeko era kati ffe twamumanyiriddeyo mu mbeera era nkolewo namututeeka ewa dokita awakola mu ddwaliro ly'e Butabika awo n'ampaayo ku mpeke era kati bwe bujjanjabi bwaliko yagambye era muzzeeyo bamutute ne bamukebya sukaali ne pressure sukaali ng'ali bulungi mpozi nga pressure ejja n'ekyukakyuka buli ebipimo eby'ekyukakyuka naye ng'obujjanjabi abulina tuli bulungi tetulina mutawaana. Nange njagala okwebaza ne tubeerawo ne maama n'okutukkiriza ne tukyaza abagenyi ate ne mutwaniriza bulungi. Njagala n'okwebaza abatuuze b'e Buwama kubanga baayita mu bwangu okujja okwaniriza abagenyi n'okubasanyukira. Nsoose kwebaza omukulu mukama waffe nannyini maka gano sebo tweyanzeege okulabirira okutulanirizaako abagenyi n'okutujjanjabirako omukadde ono kuba kati emirimu gya mukyala wange gyonna gyatuula ali wano alabirira maama ali ku kawala kato kaalabirira bannange ensembeddeko embuga genda kakoze kirala nnyo webali kusiima kuba kasita osiima manya nti ne muno ne mutabeera nga nalwadde owulira wali fresh mukama mulungi ate wajja kusingawo okubeera fresh katufune ku bujjanjabi nga bwe abasawo bwe banaatulambika kale sebo nkomyewo kulikayo nnyo Vous comprenez français? Ah, c'est le manier. On peut dire que vous français. Vous comprenez français? Quand vous basi le manier. Moi, la vie. Comment vous? Bientôt, va dire. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Nango kusaba nnyo. Mukama Amina mukama yebale kujjanjaba. Kale taata. Era neeyanzizza. Era weebale na kusembeza abagenyi ku olwo. Waawo, wabunanga ate n'embeera bidange nga sitabamanyi bulungi. Kabinuma. Mwebale bannange kati nateredde. Amina. Nekambamu
Era kyemmanyi kwolwo nga 31. Ojja bakuba omuziki bajja kuwulira. Jabawaayo Era mala okulondayo omwami gwe nayimba. yali abeera bosawo. Nayimba bosa. Simba Richard. Tusobola okufunira ddala mwami Saamu bagenda Dr. Bosa. Wa Ebonies. Kale bambi kanyano kakulunako. Kali tamulimu okusookera ddala. Akabosa. Bosa. Yalinanga byalina byayogera. Emyaka gikyaliko gitalina bakutuuka ganti okugende mu. Naye ebyo tukalo natwandike naye nga bwe twakula nakubadde musingako naye nga wagamba nti oweewo wange emmere wagindeetedde naye gwe etusanyuka nnyo jo tetuyomba ate naye nga simuyombi kale munaye kuvuga nja kuyitamu muyimbi Bosa omuwaane Bosa owandiike kama yebala akukuumye naye oluyimbi analuyimba enkya yagala okutwalako wenduwulira nina kati obuntu bwenerabirawo basirina bwenyimba naye wadde okukola practice oba kanirairawo eramude sagala kugiyisaawo ate gegojiyimbira agenda nalaba nga ate omutuuse akyemmanyi byonna bijja kukolebwa binakole bijja kukolebwa azimakyafere kati tukati bakyogera ate mu Lulingala okyalujjukira ddo Olulingala naye mbi lwangu nyoso lwango lwonna n'abeega olwo ekyo tuyiga Lingala lwerukongo eboni okuloba nyoso kati oba otegeeza kyawe nti okuloba tojja kuyogera ojja kwogera koloba noso koloba okoloba ojja kukola okoloba nyoso nti nyoso tibyonna jabimalayo oyo waana nze noli golaba as much as Felix nebyo byonna nga owulira nga ate baali bakyogera mu Lingala ndala kati ate bano mwene bagiteekayo Felix kuba tusesa yali mukongo ku Muganda yali mukati ebyo byokwogera naye munange Katonda mumwebazeeko amiina nenkula netuuka mwegi emyaka nenga nsasobola okwogera n'abaami bange tuseka abakwa ku bizinga buli bwendyawo ekitititanaye amaaso gajja gandaba nti omukyala w'amaanyi omukyala waabwe temumpulire kiki bandise baluwa si yakukwagala n'ebyo byenkuwa byonna byolaba byakukwagala obuntu bulamu dali bwoyina bwakunzita era nkirabye nga mwatubosa kajja kwagala tujja tufunaawo osobola okulujjukira obulungi kisiimye ggwe obeere nange yankula nga mwattu bosa omwaka wogo abasiranga kitima mbebaza namwe abavuzi ba takisi mbebaza imwe
wale kukuonyawo mwena wangu bakulisa abalala bagobanga baabo n'abandi bagobwaga ku mirimu abalala bayiswaga bubi mwena wangu bakulisa timukuliko mwakawo mukuliko mwakawo uliampasiza oyo eddoboozi wadde wali lyali lya buwala ate nalino mpulira geegamu ati mwakyazifeerege ogeza oluzungulu olw'omukiyungu ekisekera munange endakalala obakoleki bannange nkolekya bannange omukazi ate wamalayo emyaka emeka mu Congo okutuuka okuvaayo ebiri bubiri bwegitembirambadde nalaba abewaffe nga baali bayitira eri bajja bagukira wanewa wetwali tuli kale ate okugenda e Nairobi mu Kenya eyo nali maze okufuuka mizishiye abantuze wava e Congo n'okomawo wano ewaka ku kyalo kyaffe wewabeerera muzirwenzi oli bbandi awo ewayise awo wenabeeranga gatiridanjigidaawo omuntu nansoosa nti wayimbyeyo ki tinobulala nawuyimba eno tujja kuwa genda ojja kugula bulungi bweyagala okomangawo mangu otuuka mangu bali nesigala okutuuka ngaera nga ndibbe bikyenkana mabeere ago agakule gati akakuze naye nga sinakwewaayo ku bantu abo kati awo nayigiriryawo ddala okuyimba mwalimu abakongo nga bakuba bulungi soloya nabo nebagafulwawo ngaze mbayigiriza n'olukobo omukwano mungi nnyo mwana nanga ntiro omwana wange yozaali mukongo kongole goli mukongo yozaali kongo nti ziramisha matadi mu Lufaransa mwana nanga ate mulingala mwana nanga naye nawo wenawandiikira ebbaluwa eyambusa ennyimba zino gwe wazeewandiikiranga oba olina eyakuyambangako okumpandiikirako kwegamba nti ye ajja okukiwandiika nti kikole kibeere mu kitabo wano bwoti obikole ngaokusangawo bonna nga bantu bakulu ddala abavuka ab'amaanyi bammwe nti naye kakati ate nabo banyimba bazaagala naye bebatampa baganya okubeyasoda wange wangenda nekweka erinkaabe eyo kakati bagandi ate mwana oyo azali wapi mwana oyo atambulaga aluka bani okulunga nti anoonya basajja naye okuva olwo bwe namala okuyimba oluyimba olwo nti mpandiise ebbosa okuva olwo agakatonda ne baŋŋaana tikatogenda akayimba bajja kukwatirayo bakutte okubanga onyiize zengoole muganzi oninda otumpulira nzijanga kuwa abantu tebalabanga mu kifo kyonna kirimu dansi erimu omuwala wamu omuto basajja be bayimba ate ne baganda bannaffe nga bayimbye naye nga bayimbira olukongo na biki mbwe ayisaawo naye awo kuliko ekiswala amazzi kiti awo kati awo wenajjira wenavanga muganda nga nsutusula wali kati ate endongo eno okutuuka okugivaamu kuba nategeerako nti olayika watuuka ekiseera n'ogivaamu n'okomerawo ddala eno ebuwama ati waliwo akantu akabi ke nafuna katonda n'akankwasa naye nga tekaluma kati
nenkola omwezi n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'okuba omukono gwali emyezi 5 naye nagibalira abantu 1 2 3 4 5 kati kintu kyebayita emitwalo egundi ezo emyezi 5 sina myezi sente zange zenyina ezo bazimpe ngamba mumpa omutwalo kati nga bazimpe ezo ngende ngula ebiteeteeyi byange bangulire eri waliwo yaŋŋambye tugenda obagambe bakuwa ebiteeteeyi byokutegeeza obulungi eri ku siteegi banjagalayo ate nyambala buno obwange bwe nayomba nalinnya nebegayirira gatano sama yali abeerawo natega omukulu wange tuveeko omwana wange mwagala kumulya buli omwana newane kubi tujjadijjawo tugenda kuyita eri nga tugenda nga ngenda mu saalooni kati yeyina saalooni ennene kupaaka kwenyini wano mupaaka ate nga mukama yanyamba sikwata ku kintu kye nasanga nga kyanyiize ekyo buli kimu nga bwe yakirese bwakisanga nengenda nanga nti nange ngumulire nti ojja kwonooneka naye njagala ogenda ofumbirwe ate omwana oyo gwogenda okufumbirwa wampisa okulya kantu ku mmere enzungu eyo sigiryangako naye kakati nagenda oliza abaana baffe bonna bonna nebamalayo nawe omukama ayinza okuwa naawe obubu ate nga tukomawo mubataata bawulize era noga nti tujja kubaawo ku Saturday mbaga lujjoka kabatekekabikasikate omugole agaana okunyuma nga bulidde zitabantwala buntwazi nabadde munaye kulira nga njagala nnyo okubeera namu nsanyukira ddala osanyuka ngaotulabyeko omusaayi negutambula nyabo aye no munnange nabwo bubeera bujjanjabi waliwo bebatuuka ne bagamba nti obalaba kabaka atuuka n'agenda mu bifo ebyenjawulo abantu gye batamusuubira naga ono si kabaka ngoba agenze n'alambula ku mazzi nekyo kiyambako omuntu okusigala nga musanyufu akagendo kano akaguudo ako ekakyama nekakati omuntu wange ono maama ono alina obuntu bwetunumyawo netuseka nga abatalwadde netubeerawo bwetutyo ate mukama muwamaanyi nnyo yamanya ati eyo gyolaga abantu bugenda bakukaabiyayo abeera mu lusanyufu eri banno kati olugendo olwo lw'ekkongo n'okutuuka okuyiga olukongo olwo oyinza okujjukira ebbanga lyewagenderamu walyali bbanga lya dda myaka mingi myaka mingi ndakukajjukira nesireero kuba nzijjukira ebyomwanyi nazebuule yasooka okunziba ntwale Kongo nga naye omukongo namale era baba wamunange Kiryango yali afunye omwami ng'avuga nakani etwala ffe abantu awo nonjogera kufa ku lukadde lwaffe yajja ng'avuga motoka y'abantu ate bwe bagenda omukulu omukyalo oyo naye yali amanyi okwogera ate no namalawo mmeka nga sinaba kubeyigako okwogera olukongo boogera bulungi nnyo kyakutwalira emyezi giwera oba wiiki ye yaddanga wali n'atuula wateekerayo kagundi kasigala atwala anywa kikawanvu mwasinanda yo olya nini ntuulya kati mukyala wange
kati kiki kyoliko kenda okende salambongo nayo malamu kwebeta mtoto tokuba omuntu tokuba abaana b'abantu nga nalizedda mukama toganda okomi kulo yasalika omwami waffe namugenda nti okomyewo kati nga tolina luyiga bo baali bamanyimuko ku Luganda kuba wabeerawo okuwuliziganya gyeyamalako yakukola yaleetanga matooke gafujeeyo kumpi ddala eringa amagundi ago wegakoma najja nagayiwa eno ate abantu abali baali bangi no awo mbuto obweyo naye nagenda naye yalwawo nnyo tusobola natandika okwogerya ddala nga mpezezza emyaka eryogera tikati gino emyaka 14 wagendayo ng'oli muto bw'otyo naye mbuule kaye akyasulawo wakitaawe akyabeerawo yazimbawo nga ye bwe yayagalanga benya buli mwana mulenzi nga yezimbire yebba kakati eyo ngenda okuvaayo obuvi nga ntandise n'okuteekamu Lufalansa ng'olukongo otandise okutabikamu Olufalansa kubeera eyo wama boogera Lufalansa zibonjour comment allez-vous les-vous comprenez français sirumanyire okujjako byebayiwabamubuuliza nti gwe omanyi Olufalansa les-vous comprenez français kati nzi bwe basirumanyi mwala mulabe labi comment allez-vous ate obadde ki kakaboye nandambindanga era okonyoso kona nakolonanga nga kati bwe mbadde ndwadde kino amagulu gange ekibinuma ebyo ekitegeeza omukongo bwajja musobola okuloba bulobi n'ebisoko obimanyi byonna ngali natambulaka olwokonyoso osala nze mbonanga ina muto gwatukako katono nno guno muto ate fene waffe tuguyita mutwe bo baguyita muto teguyita mutwe kongeeyo obulamu bwali butya kuba wagenda ku myaka emito naye ng'oli mu nsi etaliiyo obulamu awo okutuuka okuyiga embeera zeeyo kugenda mu ndongo musiki enakula bandi gye nasookerako eyo yeyalimu omwami omu erangiza nnyo akantu kano nobumulaba omumwa guno oba ogwolezaawaako tekuleeta omutwe oyongeremu ku mafuta kakati bwe nagenda mu bbandi omwo mu bwangu ennyo nengenda nga nfunayo kakati ate oguye we yajjiranga nalinga ekolya nengenda nga njogeranga obuntu obugira oyo era neno waffe nga ye oyo nti oyo nga bonoga nti ate oyo abadde atoddawo yento oyo abadde awo kakati bali oyo nti oyagala kiki oyo biloko yakolya olya yangu mbongo zannayo tika na pesa yote na français rafle nkikwata sente zino ogenda ofuna ekyokulya gyoba ekindazi kiki ekyo ebyo byonna moi à la complet la bien moi à la complet français moi nze njogera Olufalansa lwaffe labye ebiseera byewagenderamu byali biseera byangaani akulembera Kongo yali Mobutu Sese Seko oyo omusajja oyo yalina empisa mpitirivu nnyo ye yalwawo nnyo eyo ate twagendanga tuyingira empola atalina kundeka agenda okukola ngenda naye nga nyinaze oyo baana mama yansulawo nga nyina n'omwaka sinaguweza mama nagenda
abasajja abeferekete ate aferekete aboogera ebingi era nabo beeyabanga bayogera ebyo mule yakwata mwanyina ngaaga ntugende jango kiryangu okutandika okumanya nga maze okusigalayo era nasigalayo abaana benzanya nabo biki linga olulimi lyonna elingala français moi à la comprendre la bien français nzimanyi olufalansa olungi kakati ati nelingala ate nengulirawo obwento nenkula n'empisa empisa zange nengenda nazo siberanko nago enyumba nayo oli mutuufu nga kati wano webanzaala toyinza kuwulirayo omuntu nti bamuwe katwalo kange kamuwate baŋŋambeyo abantu abakulukulu nendeeta ku mukulukulu kakati nga sirina gwe nyigira nga sirina gwe nkolaki kyekyo bwe nabanga n'okukola eyo gye bantwala eno mumaze okutandika okuyiga eddongo nga mbasaba nti nina okujja eno nga ddali wange yatanafa ng'okomawoko e Uganda nga oyambuka ku kyakiwe waffe era webanzalira kataata wange akola kyuma ekyo ekyuma bwekigambira gwe mulimu gwagwe kikikyakaliwa nga yenze naye era olaba nti no wawanvu awo ne bwemulaba nina emyaka egyo ebisinza kwekweka kwekati kinikwesa ki abali abaza wano bebazze bebanabuuza muserimini yanganayo ono tatatulira naye nze ndi mwana wammwe wana abantu abakulu bawulirirawo awo bakubana empeka eki olwo bakuwasa nga tonnagenda Kongo obanga yansanga eri nankomyawo eka ewaffe nange nenkomawo ewaffe kasatu bansanga tu wano ngento obaana nabeera ku muzanyo sagizanyayo awulidde kakati ate awo nenfuna mu mawoteeri biki kwenda bwetyo naye ngaera nabo bansiima nnyo nali nakanomo nti Hadija hade letakano luka naawe tukwaniriza ku Kabyanzo Media.